ira kukuweebwa. Teri mukazi alina magezi ayinza kujja ku live n'alasana ng'omukazi oyo bwe yalasanye. Mu musajja gw'olinamu abaana bana emyaka 17. Omuntu omubi emyaka 17 badde omwebazaali. Kubeera kutegeeza passport akyagirina. Agirina. Addeyo ku kyeri. Kubeeyo kalakita ye tejja kusobola maka. Tejja kusobola. Kaakati omukyala yabadde agamba nti Bruno ko omwami amuweeko $2,000,000 afuneyo ka business katandika. Tajja kuzimuwa. Era sebo video njala bagikumpeere tazimuwa. Lwaki tozimuwa? Bwe yali azaala musajja oyo abaana Bruno Kete yaliwo. Ntegedde. Bwe yali azimbira omukazi oyo ennyumba mwamanyirira omusajja Bruno Kete yaliyo. Sente ze basonze zigula ennyumba ne gizimba. Zigula poti n'ozimbamu enju. Kitegeeza akyali musajja. Kuba yasobola okugula poti n'azimbamu ennyumba ye. Omukazi oyo alina kyamanyi ku musajja oyo. Era sebandaba omusajja bemba mwamuwadde piki mwebale Bruno era mumuyambe ne capital akole omusajja yalina okulabirira famire ye. Singa abadde musajja mubi singa oyo mukazi yamuleka mu muzigo kuba tebatandikirawo. Naye omusajja akujja ne muzigo n'akuteeka mu nnyumba ye mufuna mpola bw'atyo afisawo n'obudde obwoleza abaana b'engoye ko omusajja tumunaku talina ssente ozza ku live n'enakyeyombekedde mutandika okuvuma omusajja. Kaakati n'olw'ensonga ezo hade buli mukazi yenna asuubira okumanyira bbaawe ajja amawulire gamuyambe bagenda kunsangawo. Wabula nzikiziganya n'omukyala agamba Nalongo omusajja nnemye nensaba munjogerereko naki naye lwaki ogenda mu mawulire ovuma taata w'abaana bo nga mulina omwana ali mu senior 4. Kale omusajja mubi tomuswalira naye swalira omwana eyakuvaamu. Bwera mbuno omusajja amukubira mu maaso g'abaana Nalongo. Waliwo omukazi ng'akubika kati oyo omukazi akubika beekuba era singa oyo yabadde afumba waabaze asinga kati ali waabwe beekuba n'omukazi akuba era yagambye kyekimumanagingisiza okubeerawo. Jesi omusajja yafuna sekibotte oyo omusajja lwali kuba oyo omukazi ezemba mwenna mujja gendayo ku ddwaliro mumunyige. Jesi abasajja mu kutwagala ennyo ogambye oti ate munyige kisaamu oba tumukwate evidi ebintu bibiri byanjawulo naawe Naalongo invaasi ewaka ngenda ennyiga omuntu mujja munyiga kubanga abamawulire bali mu muwagaawaga okitegedde nti nze hadde sige tetugenda kuddamu kusiikiriza bakazi buzigo. Omukazi bw'akola ensobi oba gwe maamaani oba oli mugagga bitya abantu mubagambe ensobi. Oleesalidde abasajja okusajjalaata. Ekyo kye bali mwe muli mu kwanagana reality. Tazze ku live basajjalaate. Tazze ku live. Omusajja abadde ki? Tewali. Kati olanga nnyo kola ekintu ne weemalamu nga gw'okikoze ku talina kyabadde. Kyekimu. Kati oba ofunye eki? Oba ofunyeemu satisfaction. Oba omatidde. Mukwano oba tolina ky'omatidde ennaku yeeyongedde ku muluma oyo. Naye nze namugambye alegere omusajja oyo ng'atamidde amubbeko ssente. Olowooza omusajja ye musiru. Kati omusajja yasoma omukazi oyo amwinamu diploma. Nalongo owulira bye ngambye omukazi. Agera omusajja nga oyo omusajja omukazi amwinamu diploma ne diguli amumanyi bukusu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndi ne Nalongo Kitone Nampijja ng'omusajja omu bw'ati. Omukyala alina abaana 11 ate ng'alabika bulungi nnyo nnyini ddala. Nalongo nze onsanyusa. Nkwegomba ngamba singa nange nnina abaana. Tulaba we neegomba Chosen Becky. Ng'azadde abaana be. Okuzaala kirungi kiki Nalongo ng'oyisa engalo mu mutwe. Ozoliwa ati mwamiri mbalamusiza abatulaba yeze Nalongo Kitone Nampijja muko omusajja international maama wa Miri Foods n'ensambya furniture workshop. Oli maama wa Uganda mbategeeza nti omwana nga ali China amaze okupakinga container ng'ennaku z'omwezi 10 nawe maama akuyita my younger sister oje ensambya ngenda kubeerayo nga ngaba discount eri abawagizi baffe ng'ennaku z'omwezi 10. Nja kujja Nalongo nange ndi wasambya. Ng'ennaku z'omwezi 10 muje namugambye akole branch ku City. Nammwe abagala okundabako hadde nawe yita abagala okulabako. Abagala okundabako webali. Ye oli kiwala. Abantu abagala okundabako. Yes. Like physically. Nga bagala kwa Adija Kigozi. Ze munaye Nalongo ntya abantu. Munaye bajje bakulabeko bw'obigula ebbina osooke otesitege kuzirya entebe za fiber. Si gwalina ebbina n'epusi. Tulabe zibalansinga zitya.
Nalongo ojja kweraliikiriza abantu nako oteeka abantu ku pressure. Nedda munnaye Mukama buli muntu akkirize mu kyali. Tiradde bwe tunataka okunyizanyira kuguba mu mutima ti ekyo saakifuna. Munnaye bulokkiza kyo talina ofuna emirembe. Naye kasobola kukozesa ku pressure tasinga yipusa oyo. Tasinga ogenda kuba pressure kubanga ekyo akyali. Kituufu. Nava ezina gyejjako amaanyi. Era Nangondo maama w'abalenzi gwetudde naye abantu ku channel yange baagambye Adija komyawo Nalongo. Oba ayagala oba tayagala ne ngamba owa. Naye ne sibasiruwalirako. Zaali okubatenguwa. Nenzija wano ku ssanyu mu kafo ka Nalongo mbeere nga nziramu okumukyalira. Nalongo oli etya? Gyendi maama oli ekyakadde. Ebyo si bibi. Nalongo munnageza abantu engeri gye ndi mukwano gwa Vanessa. Vanessa yennyini owa Bruno K. Abantu bakikwata bubi balowooza saagalira ddala Bruno. Mukwano gwo? Vani? Tujja kyogera nga tuvudde ku live kuba siraba kibagatta. Vanessa siina buzibu naye. Ge mazima amatu. Kwa mumanyiganye. Tumanyiganye era. Neja mukwano gyo kinene nze sinkisazaamu. Anti yenze yagira nze yamuwa platform ajja ayogera ensonga. Tekimufuula mukwano gwo. Kuba bwe nkugattagattamu. Nasigala mubeererawo. Adija gwe mmanyi. Mentally. Tewali kibafuula mukwano. Ng'agenda ne mga munnange guma. Nze mbeereddewo abaana ab'obuwala bangi. Omubeereddewo nga nange bwe nkola but she's not your friend. Adija ngenda kunya kintu mukwano kitegeere maama. Nedda. Si mu bubi. Naye mukwano gw'omuntu kipresentinga Adija Kigozi gwe mmanyi asaala atayoyisa dduwa atakunamangako atagenda mu mabaala mukwano tekigenda kukola wabula mukolagana. Nze Nalongo kankubuulire waliyo abawala boolaba ng'ayambala bubi naye nga waneeno obwongo bwe bukola mu nsonga endala nga just alinamu obunafu mu nnyambala. Si kyeŋŋambye anti kati nga olowooza ku Hada talina bunafu mu nnyambala. Naye kati olaba balina abalantu ababebikka ennyo ne beesaanikira biki. Kale tekijja kukola. Mbumpulira gw'oyisa naye nkubulira. Si kisabire? Nja kisabira. Tumwagala. Simulinaako buzibu. Naye nze bakyenjigiriza. Nalongo kati engeri gye tuli bakyala nze naawe. Adija ngenda kuyigiriza. Tulina okwegatta wamu ne tutereza ebyaga. Ngenda kuyigiriza ebintu. Ngenda kuyigiriza okukolagana n'abantu. Ne mukwano gw'omuki. Tukolagana. Kuba abasinga munnange tukolagana. Otegedde? Kati awo oteredde. Kati Vanessa munnange tukolagana. Oterezeza. Kakati abantu balowooza nti engeri gye mbadde nnyo okusaidia Vanessa. Balowooza ndowooza bwe njogera ku nsonga za Bruno Keba balaba nga nze ali biased. Siri. Simulinaako buzibu mwagala. Naye nze kye nava nako buli wemera nga ninako kye njogera ku ye abantu banfunira ddala bubi okitegeera. Kakati nina story luli eri omukyala yajja mu inbox yange kenyini nanyumiza ndowooza nga amaze n'okwetalayo mu box bwabaki bwaba bloggers abalala nanyumiza nti oyo omusajja gwe musondera ssente abadde simaya takola ki talabirira baana ate ng'ekyasondeza omusajja ssente ku media abantu bamukwatirako ennaku ne bagamba naye omusajja alabirira abaana nga muzibu wa kusanga katumugulire ki ekyuma. Kaakati omukyala najja nanyinyonnyola nga balina mukwano gwera nga we wabiraba ku live. Saabiraba. Tewabiraba? Naye obwedda abantu mpya babikola ki? Babyogera ne kimpayiza okubawuliriza. Naye mbawuliriza ddala obwedda akyogera nga muwuliriza. Kati gwe olowooza omukyala ono kubanga Bruno yamubuuza ng'agenzeyo n'amugamba omusajja omaze naye emyaka emeka nti emyaka 17 mulina abaana bameka bana. N'amubuuza emyaka egyo gyonna 17 obadde obeerawo otya n'omusajja ono nga kuba talabirira waka mubadde bubeerawo mutya musasuza ki renti nti tetusasula renti twazimba. Kaakati gwe oyinza kwogera ki ku nsonga ezo? Kaakati omanyi ku guno omulembe tuyambiddwa kamera zino okujja ziyambeko abasajja abatalina bwogerero. Kadde teri musajja azimbira mukazi ennyumba nga tamwagala. Maize ngenda kubayambako okubategeeza bye batakola ki? Batamanyi. Teri musajja asobola kulavubana n'agula poloti n'azimba ennyumba n'agikuteekamu nga takola ki? Atakwagala. Naye Hade ebikolwa byammwe abakazi bye mukola nga mumaze okuzaala mu basajja abaana bibatamisiza nnyo abasajja akamanyiro ke mwolesa. Omusajja bw'omuzaalamu n'ofuna ekirowoozo nti ofuuse nnyina n'olabira ddala ng'omuyinako obwannannyini omuyinako ekyapa takali waligula. Kati omusajja atuuka ekiseera akamanyirako n'akakoowa oba ntegeerekese
waliwo abakazi bangi ng'ekikuganya okubaako bbaawo byakukolera olulimi lwo terukweyimirira kukuweebwa. Teri mukazi alina magezi ayinza kujja ku live n'alasana ng'omukazi oyo bwe yalasanye mu musajja gw'olinamu abaana bana emyaka 17. Omuntu omubi emyaka 17 badde omwebazaaki kubeera mubi makaago ntudde bw'abaana nedda mukwano hade abakazi gye bali abanobye n'abaana 5 ate ne babalabirira. Nze njagala tukkiriziganye nti abasajja omukazi yagenda ku kyeyo omusajja n'alya ssente ze ez'ekyeyo. Nedda mukwano bw'aba yagenda ku kyeyo n'alya ssente kati waze mawulire bakuddizeewo ez'ekyeyo hade teri musajja yeesobola gwe bayinza leeta mu kamera bamusondere. Olaba akakabonero k'okutula ku live bamusondere ke kabonero kokakakasa nti omusajja abadde mu mbeera mbi. Anti abasajja iga gye balina mu bo ng'omusajja naye omumanyi omusajja abeerawo nga tannalya mmere nga tagisabye. Si bonna otaba musajja oyo ayinza okubeerawo nga tasabye emmere. Okitegeera waliwo abantu nga balenzi otegeera naye waliwo omusajja ng'atunulamu n'agamba nti nze okuvunnamira oyo nfe enjala. Otegedde kyenkunyonyola bwe bayita omusajja aba n'obuwologoma muli mu ye aba n'obwakabaka muli mu ye ate bane bw'omusanga enjala emuluma tomukyamukirako kubanga abasajja baabakola nga balina kuyigga bafune kye balya. Ate gwe hadi eryo ebbina olibigula wano amukono n'osula mu Sheraton. Ani akusesa Katonda wange oba oganye kugenda nze ngagenda mu Sheraton mbola okuba mbigudde ebbina. Anti omanyi lwaki nkugambye bwentyo nti olufulumaggo wabweru omusajja akulaba n'asira motoka naga maama tugende ne bw'onaatuula wali n'olya kyakulya naye ng'okiridde n'omugamba Ssabasajja naga maama essaawa eyo nsasulidde miliyoni 10 otuuleko wali. Tifa abakazi Mukama yatuwa nti nze nfulumaawo omusajja nagana nenalongo nandikukutyako mu ngalo nampaayo ezzike. Weebale kutuweereza abasajja batono nnyo abafuna kye batakoleredde. Ku 10 kuliko bameka? 2. Ate baba basajja. Olaba ne bw'oba oyagala mami oyina emirimu gy'okola. Otegedde era baba balenzirenzi abatalina bwakabaka mu mutima nga ye ekijja kyekikola kyekijja. Tosobola kubana mukazi alasana bw'atyo n'afuna ne saponsa ku kyalo bajje ku live bafume omusajja gwe wazaalamu abaana. Mugambe nga gw'oyimiridde wanga ng'oyogera ku baze nga wali ayimiriddewo. Bannanga abasajja b'ennaku zino simanyi lwaki ekyejo mulina kingi. Omusajja yabadde taliiwo naye omukazi ye yabadde waali. Taliiwo naye ali mu maka gaani. Ga musajja. Akakamanyira aba alina okukasasulira. Kyova olaba abakazi ajjanga ne bagamba abasajja batukuba sooka omubuuze bakukubira ki. Fumiitirizaamu olaba asobodde kumufuma mu lujjudde lw'ensi ng'ayise n'emikwano gye. Bw'alowoozako ku musajja oyo kyayitamu nga bali mu nnyumba bokka n'abaana be yamuzaalamu. Ajja nakusanga amusibye emiguwa amukuba emigwa. Kubanga waliwo omuntu gw'olabye ddala ng'ekikolwa kyakola akikozesa butamanya kutegeera kutono na mutima mutono mubi. Omusajja oyo waliwo obusobozi okuba ng'ezo engoye yadde azoza bamuwe ssente era. Mbu yali ayoza ngoye za mutabani we ne bamukwata akavidiyo mbu ne kakwatayo. Teri musajja ali biza ayoza ngoye za mutabani we. Mbu kavidiyo by chance ne kakwatayo. Kitegeeza era abona kyogera omusajja alina okwoza engoye nze bange tamanyi na ngoye z'abaana gye ziri. N'okuzigula oba ofunye omukisa. Naye yakwata sayi n'akwogwe n'olowoozaako n'ogwira abaana buki. Kati musajja kyali biza ayinza okugenda mu bbaafu ayoza engoye z'abaana. Kitegeeza omusajja abona tali bulungi kubanga omusajja talina kukola ebyo. Oyo si ye musajja gwe twogerako. Ekikulaga nti omusajja abona kwe kubanga asobola okutula mu live bamusondere. Nze bango ezo gye mutunuzaamu ng'ogamba ki? Ng'okale abasajja bali proud. Okitegedde okujjako abasajja sajja. Ng'oleesa ensonga ki Ssaalongo emutuuza mu kamera gye mutunuzeemu ne bw'oba oleesa akawumbuto gye mutunuzaamu. Naawe Ssaalongo ye musajja w'amaanyi. Abasajja ennaku beekutteko. Ati yabbonge yalimu abanaku abatalina yadde ezenzija mu ddwaliro ku fastiboni. Obusajja tebumera bukulu. Adijja omusajja aba musajja okuva ku lunaku lumu. Omusanga mwana mulenzi ng'ali mu nnyumba afutizizza banne bonna ng'ate ye muto. Oyo twamufunira omukyala alina ssente n'amugaana. Okitegedde nti omusajja tebumera muno ne bumugwira no. Nina kuwa omwana like nga Gravity. Yawasa ku myaka emeka olowooza Gravity. Y'omu ku bayimbi balaga abaawasanga mwana muto. Ate alina omukazi omulungi n'abaana abalala. Nga muto ddala nga myaka 19.
Gravity ng'alina omukazi. Waliwo abeddeko muka Gravity ng'amwogerako kubanga oyo Gravity muto omubikolwa naye musajja mu makaage. Toyinza kujja nga omutako ebbamu ng'oyimiridde wa. Kitegeeza omusajja avubuka naki? Nabwo. Naye bano ab'ennaku zino simanyi na kumanya nti kati abasajja ng'abo be boonoonye obufumbo. Omukazi asinzira atya mu makaago n'ayita mikwano gye ku live bakuvume n'ayasula mu nju eyo n'asulamu atya. Aba alina okugenda ewaabwe akuvumira ewaabwe. So si mu nnyumba y'omusajja bikazi mwe mulekerawo okumanyira abasajja. Ate ekinnuma ne maano ga omusajja yangubye n'abaana muki? Naye gwe toyogera biti by'obadde omutuusaako. Mwani yabakuza era mwakulirawa. Bamama bammwe balya emmere ng'abaffe. Kuba kati neewuunya omukazi maama okuza otya omwana modoleeso. Gwe naye adiri omanya kitegeeza omusajja akwambula engoye. Okumanya abakazi muli babi. Omusajja n'omuzaalamu abaana bameka? Bameka? Emyaka 10 na muki? Na musanvu. Oli mu kutegeeza ensinga bwali omuki? Ejo n'emyaka obadde okolawo ki? Kyogamba baana yabazaala lumu. Ti bonna bajja bana. Teri mukazi azaala nga tasanyuse. Tebakulimba mukwano. Kujja bwaba si musanyufu alujjamu. Ayinza n'okulufuna. Bupiiru bwa 10 buli kaweke. Oyinza ddumufunisa. Waliwo abamu abafunwa mu nsobi. Tebakulimba mukwano tewali nsobi mirundi yena. Tebakulimba babirimbamu abaana abato. Tosobola kuzaala nsobi mirundi emeka? Omwana w'ensobi abeera omu ate aba first born. Kubanga abakazi abasinga babeera tannategeera kigenda mu maaso omusajja buli kyayogera olowooza ye mutuufu kumba alimba. Era abaana abasooka abo sibananyiza bakyala. Laba nno oli aseka alaba mpuliriza. Naalongo bw'aba ayogera munnaye nze mpuliriza. Okitegedde nti omwana aba muto omusajja amulimbye olunsi nga bambi naye tamanyi kyakukola ki alowooza byayogera bye bituufu. Omwana omuwala bw'amala ozaala oyo ayiga n'amanya nti abasajja naye boogera si babakola ki. Kati sinza kusanga olina olulanga era ngamba abasajja bannemba oba ogwana kibooko. Bw'atabonerera oba wakula otya. Eyasooka yakugamba ebigambo n'ozaala omuki. Bakulimba owokusatu. Kati nawe kitunulemu. Teri nsobi mirundi yena oyo omukazi abadde asanyuka ng'ensujju agigabira ku sipiri n'azaala abaana bameka? Kati olw'okuba omusajja alina nno sipeesi. Olw'okuba omusajja alina sipeesi emala. Ng'era omuntu ayeteeseteese okuki. Asooka ali mu senior 4, addako senior 2, addako P7, addako P4. Awo wonna ng'era obonaabona. Nga bw'osipeesinga n'abaana. Ntwala omukisa okutegeeza passport akyagirina. Agirina. Addeyo ku kyeri. Kuba eyo kalakita ye tejja kusobola maka. Tejja kusobola. Kaakati omukyala yabadde agamba nti Bruno ko omwami amuweeko $2,000,000 afuneyo ka business k'atandika. Tajja kuzimuwa. Era ssebo video njala bagikumpeere tazimuwa. Lwaki tozimuwa? Bwe yali azaala musajja oyo abaana Bruno ke teyaliiwo. Ntegedde. Bwe yali azimbira omukazi oyo ennyumba mwamanyirira omusajja Bruno ke teyaliiyo. Sente ze basonze zigula ennyumba ne gizimba. Zigula poti n'ozimbamu enju. Kitegeeza akyali musajja. Kuba yasobola okugula poti n'azimbamu ennyumba ye. Naye bwe yali akutwalamu temwakubira Bruno ki? Katogenda kumanyira musajja ku $2,000,000 nga bwe wasobola omukwata obulungi n'obeera mu makaage mukwate bulungi akwe $2,000,000 meka? Bruno ke biveemu. Ogwo yipiza abadde mmeka? Saategedde naye nalabye baguzeeko ekyo. 15. 10. Tebakula kopiti ziba zikyali. Shinkana ziba ziwudde. Batasigazaawo nga 4. Kati nyawe bakuwa 2 abaana go bawerera. Anti balina n'okuwaayo omusajja ka upkeep. Ani asasula fees. Kwatandikira. Bawa omusajja kuba yawerera abaana. Bw'abaana tebasoma. Babandeetere. Bannange Naalongo. Ne mama waabwe talina mpisa ayinza okuyimirira mu kamera n'anvuma baleke. Buli muntu mumuyambire gyali. Bw'aba avumeya bamuzaalamu. Nzaani gw'anaaswalira. Twayambako abantu wano ne batusasaggula kati buli muntu mumuyambire gyali. Kati ze nyina essomero Adija. Ekigwe. Maama Naalongo ng'obadde tewanga. Nze mama wayisa Kinasandi primary Mmengira ngenda kutwalayo nkubireko akalamba. Tewali buzibu. Nze nanyiniyo. Kyonna kyoyagala azenye. Naalongo munaye omwaka guno okumbuulira. Kyokola babaali bakoze baali bamutwala ogenda twala print muzigo. Era kati banzaala b'omukazi akkiriza okugumiikiriza. Ye sister wange kati nkirangiriza. Akkiriza okugumiikiriza. Manyi baali banzaala bwogo. Kati nfunyeyo ka sister kange ka Adija Kigozi. Ate nga ndi muddu. Ate temukaloga. Tetuli bulungi.
tebakyansobola luli nali mwana muto naye kati akula yakola atya yaloga okitegedde kati ntwala omukisa okutegeeza Adija nti empisa kintu kikulu nnyo omusajja wozayidde abaana bana tosobola kubula bw'omuwewe takuwa miliyoni mmeka nga yakuwa amaka mwotudde miliyoni 2 zonna kyogamba miliyoni 2 nnyingi osinga ennyumba mwe basajja tebalina nakye balya ntegeerekese ntwala omukisa okutegeeza mukazi gwe ng'okyalina akamanyira akayimirira ku live n'oyita yonna kyeyombekedde yakubadde emabega bw'amanyiira omusajja atamwebakanga kalaka omukazi oyo alendako oyo omusajja mukwano gw'omukazi anti waliwo omukazi akamanyiro kakoza ku musajja nga balina okuba nga balina kye beemanyiiko kati ate gyayinza otya okusanga nyumba ne Salongo n'omuvumu oba onyiiza eki tomumanyi si mukwano gwo obusungu obwo bujja kuki abantu batwendera ku basajja Adija naye ng'alwana nnyo akulaga obubi bwe omukyawa amusigaze kati oyo omukazi oyo alina kyamanyi ku musajja oyo era sebandaba omusajja bwe bamwadde piki mwebale Bruno era mumuyambe ne kapita akole omusajja yalina okulabirira famire ye singa abadde musajja mubi singa oyo omukazi yamuleka mu muzigo kuba tebatandikira awo naye omusajja akujja ne muzigo n'akuteeka mu nnyumba ye mufuna mpola bw'atyo afisayo n'obudde obwoleza abaana b'engoye ko omusajja tumunaku talina ssente ozza ku live n'enakyeyombekedde mutandika okuvuma omusajja akakamanya tukagina oyagala abasajja nze nali ndabye omuntu ayagala abasajja naye oyagala Adija abakazi babonyebonye n'abasajja ne bagawola ne babula naye ono mu bunaku bwazimbidde abaana b'ennyumba era waali oyagala akuweeki yali aweereza amatafaali omukazi yali akola kikunju eyo za kikazi sente bakazi kwesiba ku bintu by'abasajja nze ne Salongo byonna byakola byange waliwo ekiki naye nze nawayadde olwataano naye nze mu kubanja amayumba waliwo sente tewaliwo yadde 10 oyo omukazi sawalimba abakazi besiba ku bintu by'abasajja naye bonaafumbira ogenda kikola jakwesiba ku bintu bya obintu byesibaako ne buli bbawo kyakola kiba kikyo era otusanga ate nfe tusinga okuduula ku mizika kanjire ngende ku nnyumba zange ezendejje emmanja naye nga wakumunga zizo zitya ndeka bannaye naalo fe abakazi ebintu by'abasajja byonna byaffe kubanga nze mukazi we ntegeerekese tunagamba kaakati n'olw'ensonga ezo hade buli mukazi yenna asuubira okumanyira bbaawe ajja amawulire gamuyambe bagenda kunsangawo wabula nzikiziganya n'omukyala agamba Nalongo omusajja nnemye nensaba munjogerereko naki naye lwaki ogenda mu mawulire ovuma taata w'abaana bo nga mulina omwana ali mu senior 4 kale omusajja mubi tomuswalira naye swalira omwana eyakuvaamu era nguno omusajja amukubira mu maaso g'abaana Nalongo waliwo omukazi ng'akubika kati oyo omukazi akubika beekuba era singa oyabadde afumba waabaze asinga kati ali waabwe beekuba n'omukazi akuba era yagambye kyekimumanagingisizza okubeerawo gesi omusajja yafuna sekibotte oyo omusajja lwali kuba oyo omukazi ezemba mwenna mujja gendayo ku ddwaliro mumunyige gesti abasajja mu kutwagala ennyo ogambye oti ate omunyige kisaamu oba tumukwate evidi bintu bibiri byanjawulo naawe naayomumunyige invaasi ewaka ngende ennyiga omuntu mujja munyiga kubanga abamawulire bali mu muwagaawaga bamulaga mbuwa tolina bwakitalo bw'oli musajja kunkumuddemu abaana bamukwana oli scrap gy'alitudde era gwe okubeera naye okwekakkanya n'omukwata obulungi kiyamba ggwe nze hadde neewuunya abakazi bw'ogamba musajja talabirira abaana baani gwe wazaala osuubira ki hadde omukazi atasobola kubeezaawo baana be tazaala singa oba lubuto omusajja n'afa n'omwana omutta gisinga oba wakabazaala n'akufaako obaziika ne kitaabwe maama yenna ekimufuula maama kuwanirira bintu bye maama alina owanirira abaana be naye nno n'oyo omukazi waali muwadde obudde Naalongo agezezzaako sisobola muwa budde ng'avuma omusajja mu kamera taata w'abaana sisobola kubanga omukazi ekyo takikola tife abakazi bangi nga twandiyogedde ebigambo lero gaba abaana bange bajja bbira bakati oli maama ki ataswalira baana bo omwana we ali ku ssomero nga bamwisaamu emmwe oyo nno mali n'ekitawe bayomba tata woyo bagambye embwa kitegeeza n'omwana we omuteekako damage ku bulamu nga nsonga ki ey'amaanyi kubanga basonze ssente bwoba abasajja bwoba yazze n'ekyuma ku booda ng'azze mweragirako bw'oba oli wattunzi nnyo funa abakutwala yazze n'ekyuma ku booda ng'azze mweragirako ekyo kyoza engoye omukyala bw'agamba ani agenda okikozesa baawe omukazi takikozesa anti kya ssente kya business dry cleaning kwoleza bantu ngoye teri waka eri waka omukazi abeeramu
Omukazi akola kiro. Just nkulaga abakazi omutima gwammwe omubi gwe mulina ne phobitis. Ekyuma bakireesewo okola ki? Naye awonye okunyengo ekyogamba ekyuma kibeera kyoza okuva ku makya mpaka ku makya. Gitayoze mwezi ze. Olina n'omukisa ekyuma omusajja akireesewo obeera. Abadde asobola okufuna omuzigo n'apangisiza nabweteme n'abeera nakyo n'akikozesa. Mbw alina abakazi ku kyalo 100. Yali yamugamba akome kuba meka. Leero weddalo ngo tokisussa. Omukazi atalina mpisa bw'ate bamuwasizaako. Teri mukazi avuma musajja gwe batajja kuwasizaako bakazi balala. Ne kati kale njagala ombulire kale nawe kinsiigiremu adijja. Omukazi oyo ebigabo bye yokeseza ku live kwanza mbikosa ku musajja. Twalinayo gwalo kyabaganye naye. Tufune live ompite. Mbuze nalongo nkutuule mabega. Kugambe kiwadijja. Ajiwadde omuliro maka masanyu. Bakazi kyavu. Maka masanyu. Okitegeera nti n'abasajja mubonerere waliwo abakazi nga tebetagazaala mu baana ng'eyo ensigo mbi teyeetaaga kusuka ku muntu atya ng'alina kubeera yekka mu bulamu. Nze sigamba nti abasajja balungi naye omukazi omuzadde alina by'atakola adija. Alina bye yeerekereza ku lw'abaana be. Naye gwe n'ofuma omusajja n'ofuna ne neiba ajje mulumirize kati bulijjo balinda kikale. Ekikulaga nti omukazi oyo ekimulwanya n'omusajja mutima muki? Mubi na kumumanyira tamutya. Omukazi yagambye nti bbaawe amwagaliza naye obuzibu bwe buli embeera. Alina byamwagaliza ng'amukoma. Omukazi yaweereza ssente okuva ku kyeyo omusajja n'azinywamu omwenge n'aziwasaamu abakazi. Yategeera ddi nti anywa omwenge? Okuva lwe baasinkana. Kati oterese otya omuntu okuva lw'omulaba nga anywa nawe n'omuteresa ezizo? Ng'amuwa ssente za fiizi ez'abaana ng'abaana tabaweerayo ng'azinywa. Baatuuka batya mu senior 4? Adijja eby'ebibuuzi by'abakazi ffe twabikoowa. Kulira. Kuba omukazi yenna bw'akyawa omusajja. Ye buli kyayagala kiyite kyakola ki? Kubanga yali ku kyeyo abaana baatuuka batya atuusa atya mu senior 4 nga yali tasoma. Yonna olina obirowoozaako. Kitegeeza akola ki? Ekirala adijja bwe tubeera n'abasajja tubamanya. Nze bba wange nina bye simutuma. Ne mmanya nti awo bwe nnaamutuma nja kunyiigira buki? Era nenfuna duleva wange n'antwala ne neegwira ebintu nange nenkumayo waki? Kubanga najjanga nkikola ng'omutuma n'atabikola ki? Nagamba nze nalongo obudde obugenda mu bintu by'abakazi nze bimalako emirembe. Nengamba bbange tajja kukisobola. Nabijja genda wegwire ebintu by'abaana be ebyo by'obadde omutuma obikole ki? Obikole. Toyinza kuŋŋamba nti omaze n'omusajja emyaka 17 nga tolina kye wamuyigako. Era abasajja tubayiga n'agamba nalongo payo miliyoni 10 ogenda kulaba nnongo okuziza buzibu. Anti era kyekyo ky'ova olaba bakyali babi. N'omanya nti bbaawo tebamuwola. Tomufumbo tutambulira mu kweyiga. N'omanya nti bw'ajja n'anywedde tebamunyega. Nampijja weeba. Oyo nno bw'anyiiga mwenna mugende mwebaka. Kitegedde oyo nno bw'aba n'ekimusumbuye tebamusala mu ki? Mu maaso. Mu maaso. Kyekitubeeza n'abantu kubanga oba wamuyiga. Kati gwe omuntu gw'abeera naye ebyo yonna ebbanga n'otuuka n'okola ssente nga bw'anywamu omwenge wakitegeera ku myezi emeka. Gw'alina ne bannayiba bamukuvumirako tebaaliwo okuwabula nti ssente azitereka. Baaliwo. Oba ntegeerekeka. Ako n'akajooko ka muki? Ka mukazi. Ka mukazi. Bw'oba yazirya ddayo ku kyeyo okole nga tozimuweereza. Otuukiriza ebyo tebyagala okukola ki? Maama omukazi akuze takyasobola kujja. Byagala otuukiriza naye gwe mukulu gw'ozadde abaana abana gw'otasobola kwogera nga maama w'abaana abana oli ku musajja olaga nga bw'ali omunaku. Kuva ddi ng'omusajja omunaku taba na baana? Already abalina baabwe. Kuva ddi ng'omunaku tayogera mu nnyumba ye? Ate omusajja sina munaku amanyirwa bumanyirwa. Kumanya kubanga olina w'osula Kampala nga wazimbawo. Buli w'osusse ennyo okunywa omwenge tebakuwa kitiibwa. Gwe atayagala muntu anywa mwenge. Abasiraamu weebali yabayitako atya? Omukazi musiraamu. Okitegedde obadde kyenkubuuza. Abawala boolaba bali ku bwangu. Kubanga omusajja okuva lero batadde ku pressure ku social media nsobize mwagala mutukozese no tewali ali mu nnyumba yo adija mbuno era buli kyosala twanguwe mbuno social media enagamba etya ato yangu wala social media yemmu mu musibi abakazi mufumbo anti nijibali babonaabona kirungi ozze kiro ono muyiseko wali emakindi nga muddayo ategeera akatale k'ensi yonna akabakyala we kasangibwa wekali wali waggulu okitegedde ate nkwagadde omanyiyo simanya seeku kugenda njagala muvuge mpola mpola wonna alabewo alabe ekyatuuka ku bakyala tujja tugendeyo batuwe interview tebajja kugikuwa bajja nakuba emmotoka y'amayinja
sekiro batega omugera babeerawo kiro tebagala ate misana nga bakolawo kibabakola emisana baba beesudde ab'omu ate era bw'otakibaako nnyo tosobola kikola ki naye buno okanda besaawa amabulako eddakiika 3 ekintu kitabe ezemmono gyange yansaawa simanyiiwo wano nti muno natuula nempunga ne mugaa toddamu okupisamu awo nga mpuyira ennaku yennuma nga ndaba kyendaba sikitegeera nno nange gwe nalaba omulungi ne ŋŋamba weebale okitegedde kakyingizaako okugamba nti ffe tubagamba nti temuvaayo nti lwa bubi naye be tulaba abavuddeyo bangi abakola ebikola ebitakyasanyusa ng'ogamba basinga kali yasigala ew'omuki ate gy'okwerabirira kuli expensive abantu bangi abali ewaka nga balabirwa nga babiyita byangu n'afuluma ebweru olwokabadde bamukwana bangi ng'ali wa musajja nga buli amwe bakakotakola ki tadda awunziko agenze mu katale k'abangi emakindi ak'ensi yonna international market of women eri makindi naye ate ng'ekimunobya mbu omusajja tamuwadde password ya simu omusajja simanyi yakomyewo saawa 6 oba otegera ebibozibozi modolo ebyo ng'olaba ensonga gyawo okufiirwa amaka ge nnafu nnyo okujja okwerega n'akatale k'ensi yonna kubanga batono nnyo ababadde balabirirwa ababadde successful nga si bakozi nnyo aye n'abamu okukola babaloga ne bigaana abalala baliko empewo z'ewaabwe nga buli kyokola kikolayo wiiki ne kifa Nalongo kankusala ekirimi anti omanyi bakasitoma abo bantutte obwongo kati mu kifo kino obulako awo kachipusi ate kati nze ebyo sibisobola oteekawo omuntu n'asika chipusi sijja kubisobola nze hadde sikola mirimu mingi buli lwokola emirimu wano wabulawo emmere ofuna losezi enki nyingi nze kino ekifo wali muwala wange ye bizinensi ye wano mbeerawo adde wange bwajja tulikodinge n'abantu abaagala okweddabulula byogero kyaja mu baami maanyi alusabutiiti bajje babifune tolina na musajja kyenneebuuza okambaliraani ate ne bakatyobula ne bakalinyisa ne booda n'osula obwereere nga tolina musajja oyagala kufuna spiritual band okitegedde yambala pijama ezikubika yakawala kano oyambala pijama ayinza okufuna ekizibu olabawo ofuna ejjini bwe likwegomba nga liraba olyawo olibwereere kati nti nze wano sigamba nti bankolerawo nnyo just nteekawo benda ati atu babyetaaga kubanga ssebo luli bansanga ng'ekibuye kati bali mu kkooti bajja ewaka yakowa ebyokuzunga kati bajja ewaka ne bakusumbuwa naye nalongo webale kufuna wano wali accessible eri gye twasooka eri ku ofiisi ye yasooka eri wali wakumenya wali wala wali munda naye kati wano kumpi ate tujja kwongeramu ssente tuwatereze bulungi tuseewo HK Media inshallah kanange nalongo omukazi njagala abakyala muve mu kuwolereza nze byonna byonna ebizibu byayitamu tujja byogerako nga tewali kamera naye omukazi yenna alina abaana novaayo nofu omusajja gwazaalamu abaana kabonero ka butategeera kabonero ka busiru nnyo muntu kwebuza magezi ddala buwumba tutu 00 sigambye nti omusajja talina nsobi zaakola ki zaakola naye ye nga tannavayo okubebaako kyatugamba abasajja bwe batyo teboogera abantu tuli mu kweregana abantu kusirika kuva mawulire bwojja azze kukola ki obabuulira ku mbeera ya alina famire ye abibuulire famire ye bwe kiba kibalemeredde ajja kunoonyenga ggwe omuntu ate nazze ku live nyingi newadde eshikalisa ku makya yabadde ne bw'anaagenda ku live emitwalo egi kati olwaliro mugenda okukakasa amaanyi g'abasajja mu nsi eno ne mugenda okutegeera obwakabaka bw'abasajja nti mukama yabubawa ne bw'anaagenda ku live emitwalo emeka omusajja agenda asigalayo w'amaanyi kubanga asula mu nnyumba ye ate bw'ali mumanyire nnyo ajja mugoba mu nnyumba ye ateekemu omukazi ojja otegeera nti live bagagawalidde mu bukadde bwabwe kati kuba bafunye n'ekyo mukwano live talina kyekola ku musajja teri muntu agenda kumanyira musajja mu lujjudde mbu najja akudde ku sayidi yo omusajja asigala akola naawe omukazi n'ojja ku live kitegeeza ki butaba na mpisa oyo omusajja singa yali mubi singa tebasula bonna emyaka 17 ekikulaga nti alina lwabeera omulungi lyebbanga lye bamaze n'abaana bamukoze eki abatali baabukake kubanga abaana omuntu ge bazaddemu nga bamukutanya oweya azaala speed omwana aba wa mwezi ngaye lubuta aba wa mwezi ngaye ate omusajja nga yakukozeeko obutalo awo nga yakakufuna akusalemu abaana omusajja be yanzaala budde kikala bakwata kyagala
Salongo nedda enfumbe gye yafunfubirako yalembiddyo naye munaye ekirungi gwe olabika bulungi buli kanatika ngabeera ngamba munaye batuzaala batono nze ndabanga alimba omanyi omusajja speedi gwe yankunkumiramu abaana nga ngamba nga bwali mu college Nalongo kakasa olina abaana 11 nyina 8 naye ngenda funa olubuto olulala tabo banazaala akaana akalenzi Nalongo bonna bawala Nalongo Amacho ova wazaala ennyo ng'oyagala mulenzi. Okitegedde nti nze hadde sige tetugenda kuddamu kusiikiriza bakazi buzigo. Omukazi bw'akola ensobi oba gwe maamaani oba oli mugagga bitya abantu mubagambe ensobi. Oleesa dda abasajja okusajjalaata. Ekyo kye bali mwe muli mu kwanagana reality. Tazze ku live basajjalaate. Tazze ku live. Omusajja abadde ki? Tewali. Kati olanga nnyo kola ekintu ne weemalamu nga gw'okikoze kutalina kyabadde. Kyekimu. Kati oba ofunye eki? Oba ofunyeemu satisfaction. Oba omatidde. Mukwano oba tolina ky'omatidde. Ennaku yeeyongedde ku muluma oyo. Naye nze namugambye alegere omusajja oyo ng'atamidde amubbeko ssente. Olowooza omusajja ye musiru. Kati omusajja yasoma omukazi oyo amwinamu diploma. Nalongo owulira bye ngambye omukazi. Agera omusajja nga oyo omusajja omukazi amwinamu diploma ne diguli amumanyi bukusu era akimanyi mukazi wange amagera ntegeera ntono ajja kuvaayo awo gane kasente otuusa waka amumanyi endya n'ensula amagezi y'ensula ow'omukyalo ogali aga yagambye mbu omusajja bayinza okumubbako ssente ne bamukuba n'akatayimbwa tafaayo tamutegeera kasayi yazimba enju mweyeebase akabonero akalaga nti amanyi n'ebyokukozesa ssente waliwo abantu wano abagaggawadde ne bakanyuga ne ssente mu kkubo ng'amaka gaabwe temugamanyi. Kaakati magezi kigowa omukazi oyo. Anyiikire kuleekaana buli live. Omukazi mukubira akasimu oyogereko naye. Singa ddala bya bulungi kyandinkubidde. Kuba nze teri annoonyeza ku live nga twogera ku musajja oba ku maka. Kati ntwala omukisa okutegeeza. Njagala kuwuna Abannayuganda bagenda okutegeera obwakabaka bw'abaami mu nsi eno. Maama Nalongo. Agenda ku live byonna byogere biggweyo. Anti nategeera kyakkola. Mukwano omusajja asigalewo ne ssente ze nga bwe yazisondeddwa akola ne bizinesi agimugobemu. Kumumanyiira. Walidde Nalongo. Kale. Ze basondedde. Bakazi mmwe mugenda tegeera nti Mukama yakola abaami n'abawa n'olubiri. Buli musajja alina olubiri mwe mwatudde n'atannali aluyina. Kituufu. Kaakati nawulidde ennyimba za Gravity baaziwera. Baaziwera ennyimba za Gravity. Abatalina magezi bwe batewe boogera. Nalongo. Ng'ekigambo okozesezza kinene. Kubanga nayo nnyingi z'olutalo. Kubanga nayogera yayogedde kinene. Adija mu Uganda waliwo abantu nga bo buli muntu alina kyatuuseeko kimuluma. Ne bwatambula nawe nga abantu boogera nnyo ku Adija Kigozi waakiri ayiya n'akuwaaliza nti wamubbye. Waliwo abantu abalina agatima nga beetaaga kubeera magombe. Ekitimatima. Tewali atalaba Gravity ng'akola. Mu kampeni zonna okuza nti Gravity yaliyo omuyimbi atya? Gravity yayimba, Gravity ekuba yamukuba, buli kintu kyatuka ku Gravity. Ekiraga nti tebaamuwera bwe bali bamutwala okuyimba oyo gwayisaawe mula yagendera ku contract. Abaamutwala baategeera ddi nti baakimanya ddi nti Gravity awemula. Bakitegeerako olwo nga bagenda. By the way okuva edda nze ndaba Gravity ng'ayimbira NRM. Okitegedde oba kyenkulaga. Kitegeeza Gravity ku myaka gye gwakaddiye ebyayimba togenda bitegeera kubanga ffe tuli bantu baki. Nero gyasanga abaana abatoze nabasanga abaana bange babanga bayimba okwepiica. Nga siri batwalirangako. Oba kyemunyewo kitegedde. Kati sanya eggulu namusanze ayimba oluyimba lwa Lieni. Bawe bataate. Ngenda mukuweereza. Yatandise okwogera. Ngenda mukuweereza. Nga muzibu nnyo. Nalongo ng'akuzima. Oyo kadagani yabimuyigiriza. Yabyeyigiriza. Otegedde. Abiwulira ku radio. Kitegeeza abaana abato. Ojja musanga ng'ayimba okwepiica nga tamanyi kitegeeza. Kitegeeza gwe omwonoonefu. Gweyagala omuteeramu tekikola ki? Ntegeerekese. Yagala omutuulize. Gweyagala okumutegeeza. Yagala omuteekemu ebintu. Gwe kubanga olowooza okwepiica Gravity yali ategeeza kiri. Kati oyagala n'omwana okimutegeeze nga bwe kikola ki? Kitegeeza gwe muwe muzi. Kiringa ng'omwana omuto woona amugamba nti emmese si yeekuwadde ssente. Okitegeera oba kyenkulaga. Maama we yazigenze n'aziteeka. Gravity gw'ogamba nti baawera muyimbi gw'oli muki? Gw'oli muwemuza wemudde n'abaana abato. Ng'okyogera mu bigambo ebitoogerwa mu bantu. Gravity nayo oluyimba lwali yayimbye nga lwenkana ebigambo omukazi oyo byayogera.
teruliiyo ontegedde obulaalumu okuba Gravity yajja tuli bakulunze n'oyo mukazi ate Nalongo nkwagalako ekintu kimu teweegaanania Gravity yajja tuli bakulunze nalaba Gravity nga tannayimba era bulwenda ba Gravity nayongera okuwa Katonda ekitiibwa nti akola naye Nalongo ng'okula bulungi yes Nalongo alabika omukulu nga Gravity ajja okuyimba mu big talent nga wendi n'ekibiina kye nalimu ebiseera bakitalako production nali nkyayimba Nalongo wayimba akayimba mbu ne gundi ne kiweewa nayimba n'engwa wayimba n'ogwa nayimba n'engwa Nalongo kati ate kiddemu kaakati genda kukuwagira jo Alien yampa oluyimba kiddemu okipike jo Alien ngadde yenaddukulaga nga nkyayimba ne muzeeyi bwe nali nfaanana sikako ka video ke nalabye ne ngamba status keeko kati ntwala omukisa okutegeeza nti toddira Gravity olw'okuba wali omumanyi nga muto nti yajja talina kyalina n'akola n'asinga ggwe maama we otandike kulumwa bintu mwana byakoze eki kuba Gravity talina mpisa Gravity talina mukazi ayinza kumuwasa basuga mami Gravity tawasika Gravity ye Gravity era bw'aba tayaga kino aba takikola ki Gravity teyeewoomereza Gravity teyeemoolako kakati kitegeeza buli kyalina olw'okuba alina omutima omukalubu akoze kiki va ku Gravity alina contract kwabanjiza ssente kitegeeza NRM esasule bebekulu asasule ki asasule Gravity kubanga omusajja baba yeemulugunya yakola birowooza opulezidenti yamuwaddeyo ssente nafuna omukisa kubanza ndi Nalongo wa Gravity Saalongo wange Saalongo nanteerako audio bulungi essente ze bagamba Museveni ze yamugamba bizibu birala nnyo biri mu nnyumba ye temuliimu nti nakubira campaign tebiriimu nti ssebo kino wabula yamuganga bwemugamba namugamba mukulu ennyumba yange ABCD oba oluganda olwo lutegedde namunya n'ebirala nga birala nnyo tebiriimu byakuba campaign kati saagala bagatte Mandwa namuki Adija bwembanga nyina contract naawe bawange bwakuwa ssente nga siza contract gyolina nange osigala omumanja muba mwewaddeyo nga bakyali oba ntegeerekesa kitegeeza ne Gravity okusinga ku mbazi ze gye nnawulira nga anyumya ne president biri byabwe basajja bakulu tebiriimu ssente zaki zeyakolera mu campaign bw'aba azisaba zimuweebwe bwe ziba zizze so si gwe kujjayo mutwe munene mu bwangu ojja omutegeeze kaakati Nalongo omutwe omunene oyogedde gwaki kubanga era agwina kati yagasseeko n'amatama amagazi embizi emusinga mayinga simanyi bw'agenda abeerawo ku dduniya bwonna kubanga ekyo ekisolo kyakolimwa ne nabbi yakigamba bannange luno olutalo nga lwabungi lwaki ayogera ku boyfriend wange lwasa mayinja muno mwakwatira abavubuka kati ayagala kukwata Gravity naye nedda ojja kukoma kusimpuka Gravity tojja musobola naye gwe byabavubuka abakwatanga naye Gravity ajja kukuluma oli munyoli propaganda omunsomesa ate kati gwe waliko munnaye Adija olwali luli kutta ate olwali bw'otaluveeko mwana gwe nze njagala Adija abantu bakitegeere nti omuntu aba alina kyakoze bw'omuntu aba alina obulumi bwe nga alina kyagamba nze siwagira muntu kuyomba na bebe naye Gravity bw'aba avudde mubanga nagamba ngambe sigenda asasula n'anyiiga n'ayomba nga gwakigamba nannavaayo okwogera naye gwe tolina buyinza buteekamu matama go kubanga gwabanja amumanyi okitegeera ne gwabanja nannavaayo kugamba nti tamukola ki tamubanja kubanga manaja gwe babanja asirise akimanyi buli nti ono yakola naye nga naye tannafuna ssente kuva dda buli amanyi Gravity ezo empisa za Gravity oyo Gravity gwe mwagala abeere nga Biikira Maria mugenda kuzaala muki era buli akolagana ne Gravity ompozi nga wazze eggulo Gravity talimba talya bigambo bye neddayo eba nedda kati goba watalese ddi atategedde Gravity nti bwanyiiga gamba ekigambo ekiriwo ekyo buli abanga ne Gravity akikola ki kitegeeza omuntu yenna obagenda kukola ne Gravity tamusooberamu kubeera ng'omwana w'ekikomera kubanga si ye Gravity Nalongo wategeera Gravity anti mumanyi omubeereddewo nze nalaba Gravity nga nanaba kuddamu luyimba lwa Kafeero nga mwana muto nnyo like 14 years kyokka nno Nalongo ye bw'agamba nti mukulu ondaba amanyo ge gakyali ndi mukazi mukulu mukwana ndi mukazi mukulu ddala kati ntwala omukisa kutegeeza omwana nga Gravity atabye okutuuka waali gwe yafuuka ekikolimo ku nsi
tomuyimiriramu kumulemesa kugusa bigendererwa bye kubanga akoze n'amaanyi okuba kyakola ki nego buli nobeeranga buli muntu omukwatibwa fitina nobeeranga buli muntu omukwatibwa fitina nga buli muntu gw'omumanyi buli muntu gw'omumanyi babekulu yatuka okuyitira ku bantu bonna atwale gravity akyasobola okwogerezeganya ne gravity oba ntegeerekese gwe jjamu amayuga g'omukwano kuba kampeyini zaaliwo bandi badde batwala ye wabula annaye Nnaalongo aliko omwana abanje ssente ze NRM ewulira omulango ogwo ekwate ssente eziwanabiyingiramu bagenda bitwala for granted okitegeera naye gwe omuntu eyalemu ensi ozadde mu basajja basatu nabo okwate bakwate otandika otya okwogera ku gravity nga abadde ne mukazi wo mu bukyajja nedda ndeka omwana toyingira mwana muto mukwano ogenda okwate bantu bo naye va ku gravity leero osaagidde nnyo ewakyamu nze omanyi ndwawo nnyo okunyiiga naye nkukakasa guno omwezi guno we gunaggweerako ng'essaala z'abantu mukama aziwulidde ekigwe yes katulinde omuntu afuukira ensi ekikolimo guno omwaka mukama ajja kwanukula abannayuganda kuba NRM esirise ng'omukazi asaanyaawo abantu ne famire zaabwe akaabya abakulu n'akaabya abasiraamu n'akaabya abakatuliki yalinga gwe basindika nti genda okyokoze abantu oyo omukazi obutemu bumuliko asinga oli yasaddaasa abaana abana anti oyo omukazi akuleeta obulumi ku mutima ng'asobola okufa osinga ofuuka omulabe n'omutemu mulina okutwala ekintu kyammwe ekyo ne mukijja mu society ave ku gravity emyaka gyose towabula gravity genda wabula famire yo kuba nawe tumanyi gye wava togenda muwa magezi gravity abemulanga ggwe yenna okwemula baba abanja bena kitegeeza akufunyeemu bannaye Nnaalongo obusungu bungi kakkana gravity gavumenti egenda muwa ssente anti nnumwa omwana omuto bw'atyo lwaki omulemesa kizoke kigenda kuggwa Nnaalongo kati tusooke tudde ku ggwe Nnaalongo naye katonda simanyi lwaki abantu ababi ababaleka ku nsi wawona otya okweyerusa kweyerusa kwa bbeeyi kusobola tokusobola mukazi munaku eggwe Nnaalongo sikusobola gamba mpozi just wa picking a interest ate nayongera okukiza nti obuddugavu bulungi nabyo omukazi oli spice we yajja mayiko yayambala obukete oyo ayinga spice owaffe wawano nakafe akaluwano kalungi nnyo oli yeyerusa bweyerusa omuddugavu yenna nti akusinga obuddugavu ovumye omuyimbi nno era nenayongera okakasa nti obuddugavu kala nnungi kuba yandibadde yeyerusa naye gwe Nnaalongo anti ndaba anti oli omukazi muddugavu yeyerusa sisobola kweyerusa kuba kadwaki mbanwana ne Katonda kyokolaba weefumye ng'oli mukyala muto otherwise singa weeyerusa singa kati okaddiye sisobola kabanze obuddugavu omusajja bwe yampasiza kyokola abakazi bakyadiba nnyo sajja akuwasiza oli muddugavu akusanga weyerusiza mu nnyumba yaani oba olina kudda wamu mbw abeera yakwanya omweru tewali buzibu buleka omweru bamukwanire gyali gwe oli waka aba yakwanya omweru oba wonna kujooga musajja tokirizibwa kweyerusa mu nnyumba etaliiyo nga bakwana oli muddugavu tekikkirizibwa Nnaalongo mwatuga abasajja tubayiiyiza muyiiyiza ku kala gye yakusangako singa yayagala beero era nabo obuyiizi obakwana kati Nnaalongo mbulira lwaki osala enviri oli munyankole ndi mulundi olaba eyo eŋŋoma gireete yiyo tonkwasa ku ŋŋoma y'abajjajja ya nsi yange oli mulundi yamwe mulina ebiteega era kano akabonero nkateeka wano okupresentinga eggwanga lyange Burundi yamwe mulina ebiteega era yekkala yange eno eya green kati nga maama wo bamuziika wano mugongo anti baatuzaalira wano naye omusaayi gwange mulundi kaakati ku bazadde baani yali omulundi bombi naye ne bajja ne babeera eno bonna yiino eŋŋoma ya Burundi mweri era eno bw'olaba ngikubye kati naatera ogikubirako mu matama bbuuku era leero ngenda gikuba kati bw'ogikuba abeera ki wabeewo ekibaawo ensi erabe tofudde tukoye okumanyirwa naye bannaye Nnaalongo ndeka kuba nze munnange saagala kubeeramu olwo olutalo ko olutalo siruliimu naye lutudde ku ccano yange saagala kulubeeramu ne bw'onaalubeeramu ne bw'onaalwewala wano tebakuvuma nga bwajjira mu kisapato ekiwunya wali omukozi okuva mu 2022 gwe kasita otandika gwe kasita okulaba nga ensi ekwagatte oba olina ovumwa wakiri yava mu bbanga neyefaananyiriza omuntu atakumanyi just mutima omutima omubi alina mungi muye nga bwomulaba bwe yazimba bw'atyo ogwo omutima mubi gwegenda gusaasaana kati yenna wano waweddewo mutima mubi naye ova ku gravity kaakati gravity omuzaala n'akasembayo Nnaalongo mama SB4 yasonyiye SB4
abadde olina essuubi ntamusonyiwe nze nabadde ndirina ani yagenda yadde yamunyiigidde era nabadde nakyo nkisuubira oyo katemba wamwenze simuliimu hade siri mwetegefu muteesa wabula nze kyekkakasa nti Anne Taylor abantu bamukwate bulungi ate muntu watukira okugamba nti ze nazaala sanyuka nezasulira eddwaliro kale jagenda omuntu omugambe omuntu atubeereddewo nnyo anonyeyo ebyamubeereddewo ng'omuntu bikole ki bibubule owunzike ababeereddewo gwe bwekka owunzike ng'omuntu gwe wekiti omulala talina nsonga lwaki akikola ki kati temusindikiza nnyo omuntu kwogera bingi omuntu ajja kugamba nze kuva nazaala abaana bange sanyuka yebalabirira yegula amata kitegedde sanyuka yempangisiza enju maama nze okitegedde omuntu ajja genda okuwunzika anoonye gwe obuyambi bwe webujjira ne mukwano gwe oli gw'ogamba nga ye ng'omuntu tebumukwata butuukirirwangako nga bonna gwe bakoze eki ate nga gudwe naafu mwayawukana sigamba nti muli bafumbo kati ate ng'oli asirikidde gyali gw'osigaza obuyambi bwo ate oyagala obuyambi bwo mukakaatikeko tekijja kukola buli muntu abeere waali eno Uganda etumala yenze maama wa Sache Nasandi primary abaana bawumudde hadde negayirako abazadde bampa abaana abazadde muleete abaana ewannaalongo kitone Nampijja bisangibwawo Emengo ku katale nyina nakuwagondi yange ontereyoko nja nakutwalayo simanyi otaabe bize tugendeyo onyambeko nze wembeera nkolagana n'omuntu ndiwawo nali nkwagala nnyo ne bakuloga gwe nezanero mulina omutima sigulaba ani yandoga tamanyi YouTube mulogo ekigwe kakati kansooke mulowooze ndabe waliwo omulogo tali omu naawe nowaali tali omu ate ekinuma alogera bweru kati olwaki akola ebintu ebyo bulaaya agenda eyo ekongo kati gyalogera naalireeta naye tunamuddiza eddogo eriyisirayi naye bambi eyo nga tuvuddeyo yenza wa kitunzi wa Habo Store wa Uganda ekola ku bintu bino wammanga olina ulcers olina pressure olina sukaali ogamba endwadde ezo simanya ate omwana olumbe lumukuba ate bakebera ebikuluma tebirabika tulina abantu abasukka mu 2 abakugu mu kye bakola nga bakola umbrella bagatta bagita Habo Store Uganda obasakinga ku TikTok onobaterayo message oba nobakubira nobategeeza ekizibu kyo gw'ogamba ekizibu kyo akikolako yakuddamu era n'okolebwako immediately nawe wennyini wooterayo message so banoonyeeko mwabanoonya abasawo abakugu kuba abasajja gye bali eyo bakadde tebalina na ssimu omusajja baamutwala mujja wange yandoga ekivondo simanyi ate bizinensi yeesibye ate simanyi nze wensabi muze gwe bagoba ekola ku bintu bingi nja kuba neeyongera bibalambululira mubakubireko muwone embeera gye mulimu ey'okubbiwa ng'abantu abafere nga tebamanyi kye bakola yenze muko omusajja wa Mukabira nsangibwa wano ku Salama Road opposite Moonlight Building yenze muto mukulu wa Dija Kigozi tebigenda kuddamu kukola ekituufu kati nagonda akali wakonna akamukulu wange nze mukulu we mu Uganda yonna era Rwanda bira amavivi kuki kutaka nyina okuteekateeka omwana ng'ono wa figa nagonda naalo nakkiriza ombuulire obudde buto omwami ndi muzibu nnyo naalo nkumanyi naye nga tubaagala nnyo mbuulirire ennyinza obutabasanyusa ekirungi owuliriza omubiri atawuliriza naye kale njagala neezuule abalungi abatulaba mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga nze mummanyi kabejja Adija Kigozi assalamu alaikum